Abatuze ku kyalo bwali mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti wa Kiso bakedde kweyiwa ku kkooti ente ensangi okusobola okuwulira omusango ogwatwalibwa mu kkooti eno. Omu ku abo yali yeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino ng'awakanya ssentebe akakiiko k'ebyokulonda gwe kalangirira ng'omuwanguzi. Mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okuwedde abaakulira ebyokulondesa ku kyalo kino balangirira Hasadu Wamala ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino, kyokka nga kino banne be yali yeesimbyewo nabo bakiwakanya nga bagamba ono yalangirirwa mu bukyamu. Baffe ab'ekitundu ky'ebuwaali nti tusigale nga tunyweredde ku nsonga gye tugamba tiffe tetukolanga ki tetulondanga, kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kabitidde ne kagamba nti ffe tugenda kwesiba ku nsonga emu ey'okubeera nga abantu abo bawaabye nga ffe tunaakulangirira. Kati kiba kitegeeza ono baamulangirira mu bukyamu nabo bennyini beekubira endobo. Okitegeera era abatuuze b'ekitundu nze kye mbasaba abatuuze bange babeere bagumu nnyo, ofiisi tebaddamu gikkiririzaamu era poliisi egenda kukifunamu obuzibu, kubanga tutaddeko ofiisi ebeera nti ekulembera abatuuze mu ofiisi buwaalizi zone ng'ate tekiriyo. Kkooti ejjudde era ng'eno ekubiriziddwa omulamuzi Kenneth Gimugu era nga buli ludda lukiikiriddwa balooya mu butongole. Mu kkooti munnamateeka akiikiridde oludda oluwaabi Evans Kibedi ategeezezza omulamuzi nga bwe waliwo obutali butebenkevu ku kyalo kino oluvannyuma lwa Hasadu Wamala yalangirirwa ku bwa ssentebe okutandika okukola ebikwekweto nga bakwata abatuuze ng'ayambibwako poliisi mu matumbi budde, era n'asaba omulamuzi ono ayimirizibwe mu butongole. Funye okwemulugunya okuva mu bakilayenti bange beesimbawo nti abawagizi baabwe abataawagira oli bwe balangirira Hasadu Wamala bawambibwa, basibibwa mu poliisi, bakukusibwa, bataalibwa mu buduukulu mu ngeri emenya amateeka. Kati by'ebintu ebyo byenjagala kkooti eno egonjoole. Mu ngeri y'emu munnamateeka w'oludda olw'owaabirwa asabye omulamuzi okugoba omusango guno kubanga gwabwa mu bukyamu, kyokka nga kino munnamateeka w'oludda olwabi akiwakanyizza era n'asaba kkooti ebongereyo obudde. Filing a petition gena kwashada sasa zinagwayo atenga tona furuma mu gazeti lw'olupapula olw'eggwanga nga tona bakufuruma mu olupapula omuntu bafayiringa petition mu kkooti kiba kikyamu. Saamu endowooza nzisaamu ekitiibwa endowooza ye naye ate si kituufu nti n'emisango gy'aleese wano mu kkooti ya kkooti ensukkulumu eri high court buno bukiiko bwa kyalo. Kakati bwe tunaakomawo wano tujja kukola ki? Kutereeza amateeka. Wano omulamuzi wasinzidde n'ayongezaayo omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti wabaddewo okwerangira ebisongovu wakati w'enjuyi zombi. Abatuuze bagamba akakiiko k'ebyokulonda kalina okuddamu kabategekera okulonda okulala ku kyalo kino basobole okulonda omukulembeze w'ekyalo kino omutuufu. Kyokka bano balina okutya oluvannyuma lwa poliisi okutandika okukola ebikwekweto mu matumbi budde ng'egenda ekwata abantu abamu. Wange ali mu kkomera talina musango, ayogera omusango gwa muvunaana oyo mukulu Hasadu, ayogera omusango gwavunaana bba wange. Babatiisatiisa abaana babanona mu maka gaabwe, abaana tebakyakola ku nguudo babagobako ababooda. Ossi w'ensangi buli lwabalaba baga nja kukwata gwe sikusanga, nja kukwata. Omukulu w'abasirikale ayinza atya okukola bw'atyo ogwo simusanga okutiisatiisa abantu. Kati batasina okubakwata ekyeyo n'abamu batuuze baffe bali mu makomera. N'ensaba loko gavumenti etusingako bajje ebuwaali batuukiye ffe abakulembeze abali wansi, tujja kubawa kiki ekituufu ekisaana okugoberera mu kitundu kyaffe tusobole okumenyawo okutuuza okujja